Alright, tandika butandisi kagwa Obed Abdul Shakur Ziwa. Tujitandise mbulambalamba nagambye akaseera keeko. Natenga bulijjo is all about VJ Music Production Uganda. Oli ku YouTube channel VJ Emmy Official Outer Emination. Big up on my colleagues, big up on everybody. Tubagala nnyo mwenna abatwagala. Tugenda maaso tugirese Namwandu kalooli Omulogo 21 nate. Era twaga trabe ku mulundi guno ambassador mwesigwa magoba Charles ku screen kwali. Era tosuba kavuma no bonna tugenda balaba mwene etandika. Sendege ya Aziz Chogabire Eva Lukabe Frederick yayiyo olugero nalukuwandiikira batugamba na Young Farida yo location manager etandika butandisi Lukabe Frederick nenda goja Gladys ba editor bayo ekyali kunyanyola magoba Charles yabadde ku transport tutandika butandisi atenete era nga Lukabe Frederick nenda Young Farida yo producer aba film eno ambassador mwesigwa ne Kasule Bashiri ba assistant director bayo era nga Young Farida director okuntiko anti awutuba tandise mbulambalamba era nga sagala bakunyumiriza kakati we tutandikidde musajja mukulu oba bamuguddeko batya yabadde apalapalanya najjagwa mu mbi gwe gundi nkwata bulungi nze ndi muntu mukulu gwe mutadde kunsiyisa kalantugo mundeke nammwe ndi muntu mukulu gwe mutadde mu bino ebintu by'omuzannyo ekyatandika butandisi tugenda maaso omusajja mukulu alugudde mutabu emujjide yakanda kwewozaako leta sente leta sente kabyopa oyinza ogamba bazikola bonna ne kabyopa kabyopa oyinza ogamba bazikola leta sente gwentanga onoomuwa naye gwe gundi gwenze jako ekinanka nikyo ojja kuzireta sente leeta totutawanya butawanya leka naawe shamu weerabidde omukwano ogwaliwo kumbe ono yamugwako kiifu amugyemu akaganda okitegeere laba zamugyemu laba zamugyemu laba zamugyemu siruwala kuzenda kuwa tezimanako Yakobo bamuguddeko kiyiifuyiifu ne bamwembasa mu kalanda lugo bamutadde era babali mu mubanja kati yeekazaakaza bano kasita bagende wakyeyama enatabako kyayamba basazeho okuleka ne batwalira okubanja mu ngalo si mateeka mu ngalo kuno tekubadde mateeka gatwalira mu ngalo naye okubanja mu ngalo muleka agende gwe gonkute obaga wobeera ne kale yabeerwa eyo olowooza weefudde mu Germany ezo sente z'otutte gwe ojja kukiraba okanga bukanzi ate tulina okukwata mpaka n'agamba gwe musiru gwe weegase nono munzanyireko weefudde mu Ukraine tujja kujjamu n'engoye tujja kukuba broka gwe nkumalemu obubbi obwo oli wano weekaza otumanyire okanga kangaani gwe gundi gwe gwe naawe yitawo wano kyokanze kimala yitawo jangu kabyopa buli kaseera yeefula mbu yayamba egenda maaso sente zange muzimpe weekalambulira kwani Yakobo weekalambulira kwani kakati zobadde omanja oweddeyo ate sente ezo zitwale mu wegendereze ozitutte naye wegendereze oyo muveeko kati muveeko oyo yawedde dda takyalina kyatugamba kati ngaamugamba sooka wemu okwate kasente okoze bulungi kasabuni kintu ekitutabukira nekibanga ekitasobola omugwe tugoba era tujja mugoba buli wetumusanga ze tumusanga nazo zonna jazireeta nze nagamba twali muntu wano gwosobola gamba misinde nannemuwulidde kati yamugana naye mbadde njagala nezo nzikulekere ku sente guli omudidi gwe bamugjeeko nena gyabadde amuwadde agimugjeeko omanyi kabyopa ayagala nnyo enjawulo kati naganze nja kubirwana byonna byoyagala nwane naye ndowoozaako nteeke ku mutima saagala onteeke walala kabyopa n'ez'obukozi bazimugjeeko anti ayinayo essuubi eri okulima ogubimbi efirimu egenda maaso kaakati tugenda okuddako ewa Namwandu kalooli atuuzizza muwala we ali mu kumuswazaswaza n'amugana ne maama naawe ebintu by'okunvuma onvumira bwerere n'agamba kati ebyo by'otandise okwefula okuba ng'omuntu omukulu gw'olaba nti omezze
otandise ogenda ku kyalo ng'obeeyuka ku kyalo kuno olwo onoonya okukomboza obulenzi. Namugamba maama namugamba tomanyi ku kyalo we batwogerera nga bwe tuli abalogo. Namugamba nti ku kyalo kuno batwogerera nga bwe tuli abalogo. Era kyobula ne muganda wange yadduka, omwana omuwala yadduka. Obeera awo nga bakimanyi nti ewammwe muli balogo ewaka oddukawo obutaswala. Kati omwala oli yali yadduka n'alekera maama eddogo lye. Kati n'ono naye kennyini awula bitandise omutama kubanga baddibidde ku lujja. Buli lunaku ayongera okutunula nga akawununa. Bamuzaala mubalagavu, maama ebyokweyolusa yabyeddiza, kati ebyobuvubuka bibye so nga yandibadde yesanga omukadde. Kati muwala we yatunula nga ekyonziira. Njagala olabe. Agenda wegate ku mukulu wo naawe ogende. N'agamba ni oba olowooza kale ekyokubula kye kinaakola, genda maaso be nga weegatta ku mukulu wo. Tuli baseze era bo. Namugamba ne maama batwogerera okuba ni buli lunaku tuli baseze. Owulidde nze ekintu ekyo ntamye kiwulira mu matu gange. Ekikimbuli ekyemba nkola. Kati nkole ntya? Bwe batwogerera nga tuli basezi n'enkola ntya? Oba tuli balogo. N'agamba ndi byonna byonna ebitwogeddwako gwe walolabyeko nga ndoga. Ye lwaki satandikira kumukuloga? Lwaki bagamba mbu ndi mulogo nga mwabange sibaluganga? Bw'oba naawe kennyini otandise okuliriza ebigambo by'ebweru weegendereze. Katoddamu okuva ewa. Saagala oddemu kutambula kuva wano. Nze tonsiraanya. Akaana kaganya okasiraanya. Anti ate bakaba bayita mbu simanyi balogo. Bagambye mbu awaka wano balogo. Efirimu egenda maaso. Kakati nkunyumiza ki nga tukwate ku butuddako ewa maama Nakyagaba. Tuba tuli awo ng'eriyo abagenyi abajja baabano. Bagiyita muka kalooli, Namwandu kalooli Omulogo. Tugenda maaso episode 21 gye tulaba Emmy official kuba YouTube channel y'omulembe. Era nga tugenda maaso n'okwebaza mwenna abatugoberera. Munange musajja mukulu abaali wano genda okwetegereza nga obuto buvaayo. Kola musajja abaami oleta mwami Jofre. Omanyi wobeera muvubuka n'owazza omukazi akusingako emyaka ofuuka mwami gundi. Kati omukyalo ono yafuna olulenzi. Kati bano babadde nno bazze kulaba ku maama Nakyagaba. Mmanyi maama Nakyagaba erinnya ly'omwana we ate ye lyakwata ye maama Nakyagaba mu kuvvuunula okulungi ye Nakyagaba. Nange mbadde nyinyi. Kati tubadde twagala ku maama wono aliwa. Era kitukoze obubi obutamusanga. Manyi ng'abaagala nabo okukyalo muyitako mubatuuze ne mugenda maaso n'okwolesa omukwano. Era we wava ebigambo ebyo ebyogerwa nti abantu abo babiri baagalanye baagalinda akabanga. Era omukwano gwabwe teguli mu kubuusabuusa. Kati oyo maama naye bw'ati ayinza okuba gye yagenze olusitadde alumu asulayo. Olumu kale amanyi ogenda aliwo olisimanyi obo bamwami boogere gy'atera okusula eyo. Naye olumu twasulayoko naye. Naye maama munange, maama oba ennyumba yamukanga bukanzi kiro kyonna munange gyawe byali miranga myerere. Obwana buyina olugambo ne by'otabubuuzizza. Lumu baasulako wa mwami boogere ndowooza ennyumba yakanga maama. Kuba maama ndowooza ekiro kyonna gyali miranga. Naye gwe nno otandise okwogera ebigambo ebyo simanyi maama afa asula ebweru era onoonya bamwogereko ndi musezi. N'agamba gwe ojja kudda wano otandika okuleeta ebibooziboozi ebyo. N'agamba ninze ngenda kwata ekkubo neetambule gwe batoyagala guwamanyi. Wano nno waliwo n'emisota maama ne wuyo amanyi ogikuba taliiwo. N'agamba gwe oyagala genda kwegatta ne buli obwana bwe wa Namwandu kalooli omanyi mikwano gyo musoma nagyo bajja kuloga. Laba agamba banne okubaloga. Ke bakusere gwana amanya ate bw'onoddaano ng'oganye okwongerako sayizi. Nyena mugamba amajjojjo obulo bakujja kuloga gwe wuzuumya embalika ezo zotatuuza. Baana bava buto nga bamanyi okwewa ebigambo. Kaka tugenda okudda eno Ashirafu ali wano nende Ashirafu yaleeta ekikyala. Namugamba naye munange. Ebintu ebimu naawe obimunsabula buntobera busobezi. Nisooka ombuulire luli we nakuwa emitwalo 2 enviiri wasiba za kakaaga. N'amubuzaabuza engoye ziveeko. Omwami yeebuuza omanyisa waliwo abakazi abakuba enjawulo nabo ne beekubiramu enjawulo. N'omugaasiba enviiri ze 2 n'asiba za 7. Kyonna ky'oŋŋamba kiŋŋambe kati yamugamba alina kyagala omubuulira ng'abali mu mukwano. Namugamba munange nira mukwano gwange yali yafa.
kati ate maama we nabo bwe bakadde ngaki kale waliwo akaana ke yaleka neŋŋamba akaana kano oba tukaleete tube nga tukayamba si mu bubi naye mukyala wange mmanyi osobola okuyamba abasajja abagezaayiza okuzaala omwana ebweru n'agamba yamulonze bulonzi n'amukuleetera ng'ekirabo gwe ng'omanyi bbaawe wakisa kumbe bbaawe mukabazi mukavuzi akavula kati omukyala teyagaana jukira ono tannamufunamu mwana tannamufuna ngeri olwo naye yajja wano kuwumula ekyo ke baleeta omwana okusinga okusibanga wano nga siina gwendi naye kasita baleeta omwana ekyo kyamusanyusa omukyalo ono anti bagenda okuleeta omwana ntugenda maaso njagala weetegereze kano mu kaseera kano budde abagenza okutambula ono wuno akomyewo naye bannange lwaba kati maama oba yalazeewa kano akaana ke wa Namwandu kazze ono akatunuulira takeetegereza bulungi ayagalabe ng'amanya empumi eno kalina ekiviri kye kaasiba era kalinga ejjembe eriwange ne wamma katusooke tukubuulire ebintu bino lwamma luli kale yalinga empalana naye engeri gye tusomera awamu twagala tube nga tumanya ebintu ebyogerwa ku kyalo kuno obiraba wamma maama wammwe mulokole oba muloga ebyaddala kano kabuuza ekibuuzo nga kirimu neggumba kakigundawo nnyo byogere wamma kati kankubuulire munnange lwali olwo maama waffe atuteereddeko amata kubanga amata agofu wano tugafuna lwalumu kati mbw amata maama woono yaloga amata gaabwe amata baagaloga mbu ne gafuuka evvu eyatadde amata mu seppiki ogenda oteeka mu kikopo nga vvu lyerivaamu n'agamba naye naawe gwe gundi gwonvuma nnyo kati bo bambi ng'obwana obuto ensonga ezimu buzoogerako ng'obunyumya era eby'abaana abato naye nga ebintu bino ensonga gye boogerako nene eri siriyasi era n'ebigambo ebisinga babiwuliririra mu bazadde baabwe naye gundi gw'otuwaayiriza n'agamba sagala ogende nti tukuwalana n'agamba ono ye yatukoyera ddala kano ko bambi ennaku ekaluma mikwano gyako be bano era nga baali basoma bonna naye essaawa eno tebakyakwataganirako ddala naye ekintu ekyo kikayisa bubi n'agamba mmwe mwegendereze ggwe maama wo bagenda mukuba kibooko baleese inspector Kasaasi wano bagambye ayina emmundu tolaba ni maama wa Luga bagenda kumukuba kibooko wakati w'omugongo ajja kugiwulira gwewulira eno kibooko tusabe weeta mutta ajja galamira tonkwata nze n'agamba negamba lekera kutunulanga ejjembe etto oli awo biremeddemu namugane naawe maama we alina ebigambo kyemanyi yabigamba byonna byogera bibanga obunyumya bannange maama mumbejjanga bayogera wano netugamba bannange ebigambo bino byonna bibagenda boogera olumu twali tetubifaako ennaku lumu bwe luti sebo mujja mutagala mbusimanyi mbu twali ba mukwano fugwe wano ng'omukwano gwaffe walinga ogwonoona bwonoonyi kaleeta emboozi nga ekigambo katoola eno n'eri buli wamu naye kaba kajjamu emboozi gye kaagala weetikke nayo ogende nayo n'agamba nti kankubuulire Jofule nga bwe tumumanyi oli omwami ayogera era ku kwogera kwa Jofule tasobola kwogera kigambo kyatalabye ng'oyagala Jofule asirike tomubulaga kyakwogera kubanga buli wakusanga ng'olina kyokola ekyo kyaba agenda okwogera buli mu mboozi busoma bonna kano kagenza okujja babuuza lwaki tebakyasoma kabagambya nti nnyoko yatuloga sente ne zituggwako kati tuddako ewa musajja mukulu ali wano lava emutta baamukubye engwala ne bamuggyako sente zonna ze yabadde nazo n'agamba nti nkubulireko munaye muzeeyi Yakobo
bijewa Byogeremu. tubyogere n'agamba njagadde ensonga eno tujje tugyogere nze ensonga ezo ensonga ebenga ekola kyekwate kuba okubanga eggwa Engeri gy'oli mugagga. n'agamba wekibanga abantu bandaba bulabe bubi olukino ekiwala kijjuli kati nga bwolaba ebyana bineesibako bwesibi naye kyamazima Yakobo mwenzi ate munanga ayenda ebitenkanika ebitagambika Yakobo ono basibaagala bankwa n'agamba abo abasikazi kyova olaba nga bandi bubi nze lwakuba nze sibaagala kati okuneesibako kye batandise okukola banneezingako bwezinzi fesoda Eh. nze simanyi nze nakusiwala Nakutya. nakulwa n'agamba niekiriwo nze sirabayuna olawo kinalekawo Temukasinga. Kati ono omumpi ng'empi kyono. Benita. kati nga bagenda maaso ono yamunyonyola ku byabakyala be bagenda ayagala ono bwabeegaana kati mbwe engeri gyalimu yeserulungi bwe ku kitundu bamwesibako naye ye talina muntu gwayagala ekyo naawe sobola kugattako okimanyi olaba nava wange nengamba ekikazi kirike nkirike nze bebi wontunulira bwoti olaba otya omwami ono ku myaka gyalina egiringa ennyongeza bw'omutunulira n'omuyita owankaaga gyajyamu luba lutalo ayagala omuyita ebebi ate babebi baba mu 19-29 abo era bw'omubuuza ku byekiwala ate ebyagambirawo kyakika ye muto ate endabika ayite mufuula mukulu namugana naye nze ng'omutima wagutwala kati ate omutima gwe watwala ngutwala ntya nenguwa omulala ebigambo byabali biveeko ali mu kwewozaako naye ng'ekituufu ye Yakobo olwaleero bamuyina n'agamba nze kyemanyi ku basajja engeri gye mulimbamu omwana omuto naffe ow'emyaka 5 be mutulimba leka gwe mpulira ne wano kokyogedde gwana geni oli wa 5 tugende neeka kati kakati munange Jofule bakwate kubo bajja n'agamba nti twayagadde dde okujja okuleka nti twogerako naawe naye abadde yamuloga. Mbadde sinnabakulaba mazima. kati omukyala wa Jofule era yejjukira yali y'omu ku batayagalira ddala mukyala kalooli oli kati ate abakazi bw'aba ayagala omusajja amuwuliriza n'ebigambo bye byayogera bibaga mazima kati mu kaseera kano omukyala naye yatandise okulabika ni awuliriza ebigambo ebyabalala okusinziira ku bba kye yamugambye era be bamu ku baatandise okwegatta ku maama Nakyagaba okulabika ni bakola ejje mpolampola naye okufuna omuntu akwegattako mulwanyise Namwandu kalooli si kyangu omufuna kuba neyasuze ng'alowooza omukyawa bwamuloga enkyaka era awe nebye kati omukyala ono agamba nti ebigambo bino yali ng'abiwulira naye nga tannabikakasa naye ndowooza olulenzi okuva lwe lwamubuulidde ate olulenzi alwagala abakazi waba ayagala bbaawe tayinza kwagala mukwano gwe kusinga bbaawe tekiriiyo era bw'osanga omukazi n'ayagala mukwano gwe okusinga bbaawe oyo ate naye aba ayina ekizibu kati ekigenda maaso ekiriwo bagamba Namwandu kalooli bamukoyedde ddala buli omu waali awulira ng'amukooye n'agamba kye tulina okukola kwe kumufuukira ejjinja mu ngatto ffenna bakoze ebikolobero na buli amutegedde emize gye tulina muyikira mulundi gumu tumumalewo ekyalo kino okufuna emirembe tunoonye engeri gye tumusiguukulula agobebwe naye nga bagenda mugoba batya maama Nakyagaba ayagala batereeza ekyalo ate bwesanga nga abakazi ekintu ekibatawanya si kinene omukazi oli mu myaka gyalimu ebya bannamwandu bedda tebayagalanga basajja balala baawe we yafanga wafiiranga awo obukalaga ebyomukwano n'obyensonyiwa tugenda maaso ne firimu yaffe nagambe nga bulijjo eminze nkwereza abaana baŋŋambye era kati obadde oli bize kati yabadde alina byamwagala omubuuliramu naye mbu teyamusanze kati mbwe essaawa eno agenda kuteeka byakulya kakati kyetugenda okukola ng'amugamba omanyi tuddeko ewaka ng'amuga tugenda sooka kuddaka neranki otunamala okufuna ekyokulya then tujja kuddamu twagane ku ssaawa nga 10 awo tugenda kukomawo tuddemu okubona ekyalo
bamuguddemu lutamu. baagala bongera okunyumyamu ekyenjawulo. Ono ayagala olulenzi lwe bannange taluta. Ayagala olulenzi lwe bannange taluta. Kati bulijjo obadde weefuula bbereje oteredde mu layini. Munnange bwe tuveeyo kati firimu ebyaddala yatandise yiino. Lwaki nkyogedde tunuulira efirimu eyaddala yatandise yiino. Tewaliwo sente ze basuzizza emmanju baasi. Kati njagala mbasiraanye ebyaddala. Awo ndowooza omugini sente azisuza mu ttooyi, emigini zisula gizisitamyeko. Omanyi bagamba mu ttooyi omwo temuva magini. Era omuntu bw'akuwa sente ezikola bizinesi n'azisuza mu ttooyi oba ogenze kusiraana. Kati ebbanga lye mmaze nga munnemeddeko njagala mbayiseewo buyisa. Jjukira eri bazimba amagye beekuŋŋaanya baagala mukola ekyajabu. Agambye kati ngenda bakola ate ekikambo ekisinga. Omanyi omukazi kyakoze? Omanyi omukazi kyakoze? Mugenda kuntegeera nzaani? Kati simanyi gwe maama Nambwera, simanyi maama naani, mwenna sebo mwagala kulabika nti mumanyira mumanyiizi. Efirimu egenda maaso njagala olabe. Njagala buli kye waŋŋamba kaakati kituukirire. Kyonna jjajja buli kimu ekiriwo njagala abeere nga kituukirira. Njagala akasente buli gwe naakawanga bwe wagamba ayina ejjembere lyamugamba. Akasente baasi akasuze mu ttooyi buli gwakawako yanaakawulira. Yakasibaza eddagala akasuzizza mu ttooyi. Ate banayizi ne ttooyi zino simanyi ezaki ezo zibayokya n'essanja ezo. Namwandu kalooli ebyaddala mulogo. Sente azisuzizza manju. Oba yaluga Princess Lekyo bannange nga tetumanyi. Omukazi ng'akaaba buli lunaku omukazi tateredde. Banaye promota Vanessa nkwagala nnyo gwasinga we bali kulaakulanya bitone by'abalina abayimbi. Era nkwagala nnyo. Ate munaye maama Kagege naye muyimbi si wakuzanya promota Vane. Kaakano baba bagenda nja kulaba bbayi. Oli yeekengedde. Lwaki yeekengedde? Akutidde. Kiki? Naye ddaji kuweereddereko. Ate nga tunnaba kuba yo njagala. Mumanyi oyo omuwala. Omuwala amukonyeeko. Mukayako. Yakobo oyo mwagala. Ogenda okwetegereza olugambo lutandise okutambula. Omuwala oli naye Yakobo yali amwagala. Omuwala naye Yakobo yali amwagala. Omuwala oyo kati ndowooza baafu ate zino eziringa amaato asanga yanaaba. Waliwo ebbaafu ey'oluleeba. Bonze nona ayagala kumanyira. Enkwate kuba n'engende waka. Nkonko n'oluggi. Nakonkonya omwami ajja mubuuza ki ekigenda maaso. Mbuulira ekituufu. Ng'embwa yeeva yeesobola. Okusimanya embu kiki ky'okoza ku mukwano okusimanya ku bba wange. Kati ssebo munnange ono naye omuwala oli yali yamufunamu dda ekizibu. Ate nabaddema yali yamutabukiramu kodda. Namukitatei nenkomonga kankutebe kazipe emabega. Ssebo bwali bwagala mukuba. Nkamanyi bulungi. N'agamba akawala mbumanyi. Ate obwo obuwala obwo obutabula amakobwo bubeera buyombi. Kajja nga keegonza naye ne kaluka kakutabukira. Kayomba bukola butya. Oba mukwata nzake nyine mukube mpulire. Yawulira mbu simanyi ng'ayagala kutoba nako. Kati nga muga lwaki tewakakuba. Omanyi obwo obuwalawala obwo obwerijjalijja obwo
nga kajja kakugamba amagambo gambo kisaana n'okakuba n'okasabulanga asekula ebinyeebwa n'okatereeza mu layini kubanga ezo sizikyali siteeke zaffe n'amugamba nti katulina okuleka ntulwana abawala abo abajja nga bajja batusirwalirako batutwalira abasajja tulina kufaafaagana nabo omulembe guno banange ku basajja abafuuse abebbula n'otatuuyanira wuwo kubanga oyomba nnyo ba okukuba omuntu sisobola abasajja batono ku kyalo kuno olaba ne Yakobo naye atundanga keeki kalooli siyina kyesikoze ajja kunfiiriza nga niye nange mmufiiriza nesinga waliwo ng'asekerera kuba olwejjukira olunaku olwo nseka n'okuseka naye omukazi yansekerera naŋŋamba nze namalayo sakunyumiza laba eyali mukwano gwa Namwandu kumbe n'ebigambo bye baamwewaanirangako byalinga bimuluma mbikoonakoona kati ng'amugamba nti omanyi kye namukola nasooka ne nkwata ebidagaladagala ne mbiteeka mu ngoye ze nga njagala naye akimanye naffe tusobola okuloga kaakati oli bwe yalaba ebidagala owooza nti ono amuloze kumbe ono ebidagala yali ataddemu byakkanga bannange kyasiira ku olwo nakyo tekyayeebaka kyamanya nti eddogo kambwe tugenda maaso kaakati munnange tuba tuli awo omukazi ono ng'ajja tasanze mukazi wa Yakobo omukulu ng'amugamba munnange mpulira ebigambo ebijja bitambula nga bwe twakubbira omusajja munnange simanyi gye yalaga n'amugamba naye kati bbaawe ye yalaga wa omusajja bamukwata bulungi n'amugamba nti omanyi obakwata musajja y'ensonga lwaki oli mu buzibu obwo era osobola omuganda n'amugamba nti olaba omusajja bagamba wamutwala omanyi tayagala kyogera direct munnange nno n'onsonyiwa nagambye engeri gye nkugira ate munange omusajja namukutwalira ng'era bye bakugambye omusajja tumukwate bulungi omusajja taba w'omu naye engeri gye mukaaba kankwe ku ssente naye gw'omanyi okugenda okwebaza mujjawo naye abasajja balumba omusajja yalumba kyekyo newankubadde tulina okwagala ku obubimbi ono naye mukazi watwadde bamuyita mululu naye yagamba wadde figa naye yakuŋŋaanya naye ate oli yataama yamusobako ebyoli birala nnyo ali awo muweŋŋemefu kaakati maama zansanze ali wano oba muwala we yaddawa aba ali awo nga Yakobo ayingiddewo aba ali wano nga Yakobo ayingiddewo oziyita gwe kati saagala byakumbuuza engeri gyenzizeemu ya butaamu n'agamba wali ompuliddeko nga nina omuntu gwe ngenda maaso n'okuyingirira kati njagala kumanya lwaki nze nyingirirwa naye nga sirina muntu gwe nyingirira lwaki muwogera ebigambo bingi gyendi nze siyenze maama zansanze buli wabaawo tulabo ye abuukamu mubuuka afuba okulaba nga abivaamu n'agamba mbadde ku makubo gange neetambulira ngenda gyendaga ebigambo byensanze nga mugenda muzunzazunza ebigambo ebyo ekintu ekyo si kirungi owulidde omukazi mwamuddako ne mulyoka munjogerera ku lw'okuba nafuna omukyala owulidde mwe mubanga muli wano tewali ababagambako ate temutandika kubanga muwala n'abagambiddwako owulidde ebintu ne mwogera nze namunjogeredde ebigambo era singa saali musajja mugumu sandisigaddewo mulekerawo ebigambo byammwe nja kubakola ekizibu nze saagala kunzanyisa nkubuulira ebyo bakugambye naye nze yabyogedde gwe kyolina okumanya nti mukazi wange gwe babigambye kati nga mugamba mugenda ne mwogera nga bwe nabba omwana Shaamu oli Shaamu yali muntu wange era bwe nali muyamba ogende bweru nali nga ayamba omuntu owange era bwe yali ampeereza ssente yaziweerezanga bba aziweereza bba kati twali bamukwano yali Kashaamu akayitamu kaakati ebigambo byonna byonna bibakapisepisi akakazi kamutabukidde ne kalyoka kamubba ne ssente mu mpale bamuguddeko kiyifuyifu ne kabyopa ne bamunyoola kana bamugyemu ssente kati obusungu bwonna atandise bumalira ku bakyalo wulira ekyamunyiziza ate gwe ne Nakyaga bamama Nakyaga bamwe mukulembedde olugambo luno ebigambo ebyo byempulira
mwe munjogerera nga bwe ndi omubbi, mwe mugamba nti Yakobo yabba, mwe mugamba Yakobo yeddiza Namwandu kalooli. Nedda nze bya mama Nakyaga tobingattamu, nze nkugamba ekirabula ekyo kikwano kyo ekyo mwafuukira okuba nti tewakyali musajja amugambako mu mwakyumira ng'empuuta ensuula ey'ejjo. Naawe sibe weta kwanza empuli gwe ntubulira gwe sibe kuna Namwandu kalooli. Ebintu bino saagala tubyongere wala, ensonga zino nazuula Namwandu kalooli mumumanyi bw'ataama ajja batabukira. Kati gwe bonyiride bwotyo. Kati gwe kyogamba okunyirira bwotyo bamaze kukugamba bubi. Naye nga tuvudde ku byakyo ky'okimanyi onyirira ate obeerawo wano wekka kyokka n'otampita nkukyalireko. Kati ensonga ezo zonna tuba ntukkaanya. Owulidde wootanjogerako naawe ndaba engeri gye nkugamba ebigambo byange. Owulidde ekigambo ekikubulidde era bwe nabangize nja kudda tulabe, naye temunjogerera kuba naawe nkulaba onyirira era nkomawo. Bannange sajja ono naye bannange lwakuba kutya miwunyo naye sebo kizze kinnyombesa wabula omwami naye bannange kale si mwangu naye era alabika n'amaanyi agalina gwate atambula nga alina amaanyi. Efirimu egenda maaso ate neneyongerako yagala kakati tugenda okudda eno ono atambula agaba ssente. Ezo ssente gwe baziwadde asiraana, gwe baziwadde naye bw'abaako gwagabirako asiraana. N'oli gwe bawadde mwenna musiraana. Kati omukyalo ono ali mu kutambuza omusiraano naye ng'agutambuliza mu ssente. Kino kikwoleka ki? Mwenna abaagala yagala obbawaawa ku ssente buli kaseera. Kwata ogwo nno omusiraano omunene. Abantu abamu babawa ssente ne basanyuka nnyo nti babawadde, kumbe basiraanyiziddwa nga tebamanyi. Wangala batange opadde kusendera babazike gano dani gakutteko ddi abazike wololololololo mama ya firimu egenda maaso. Kati tudde wa mama Nakyaga baba ali mu kunoga katungu mawe manyapo nagambe yavudde mu byolwali yatandise ekintu kyakuba omukazi ne kiryoka ono yabadde akulembera mission ey'okwagala babe nga bakola ki mbubeegatta bakube Namwandu kalooli kiki ekimukubye. Tutandikirawo enkyokumanya ekyamukuba nga bulijjo eminza okwereza abagiberako tubaagala nnyo. Mwebale kujekumirako VJ Emmy official YouTube channel yaffe ey'omulembe. Nagambe essimu eri 0703 415308 abankumire.